maama mwebali nnyo mwebali akalulu kab'ebisonga tetukawulidde kusuuba omukyala Stella Nandawula neetegeka okwaniriza abagenyi bakulembeddwamu omukyala Nabankema ab'emawokota muli wa kalulu wali kuzikiza akalulu n'engalo ez'amaanyi ezannira maama twesinge nnyo olwa Buganda yaffe. Maama nyina essanyu sijja kubabuulira bwe mpulira. Nyina essanyu lingi okubeera wano olwaleero. Era tusiimira ddala enkolagana gye tubadde nayo n'Obwakabaka bwa Buganda mu nkulaakulana n'okukulaakulanya abantu baffe mu ngeri nnyingi era muzimanyi. Ekisooka mwatwegattako bwe twatandika omulanga gw'emmwaanyi ne baleeta kalimu kamanyi emmwaanyi tekola ki? Kituyambye nnyo okwongera ku bungi bw'emmwaanyi mu gavumenti yaffe ya NRM. Ne government, we need companies that can add value to our coffee. $14 zezigula kilo y'emmwaanyi eyakase $14. Fe wano ne dola emu tetukola ki? Tetugifuna. Kwe kulaba nga gavumenti yaffe eyiiya wano na wali tusobole okugattako omutindo waakiri tukole kaawa tutwale nga tugaseeko omutindo kireke ssente nnyingi naffe tutunde $14 zijje mu ggwanga. Kyekigendererwa abalungi, kyekigendererwa. Waliwo olugero lwaffe olugamba nti akutwala ekiro omusiima bukedde. Msimanyi omuli wano maze okunaba amazzi atuleke maama n'abateeka nteekemuko iyo kuyizina Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.